Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko naddala gwe atannaba kwegatta ku channel yaffe gyegatteko nyiga kaalo eryako ojja kuba ogyegasseeko bulungi nnyo. N'ekirala nkusaba likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Channel yaffe eyitibwa Kyayiti ye YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga gye nabagamba okubalaga eddagala erya buli kika nga ndibalaga mulirabe babulire n'erinnya engeri gye baliyitamu. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita Kayaayaana. Nkuleetedde kye bayita Kayaayaana. Kayaayaana nsuubira abamu mumumanyi, abalala temumumanyi nsuubira. Kati olunaku olwaleero njagala mukulage engeri gy'afaananamu ekitegeera. Kati Kayaayaana yoyo gw'olaba gwenkutte ayitibwa Kayaayaana. Kayaayaana omwawula otya ku middo emirala? Kayaayaana oyo gw'olaba si mwangu kufuna, muzibuzibu, talinga middo mirala egiri buli wamu. Kayaayaana muzibuzibu nnyo nno. Kayaayaana oyo enfuna gy'olina omunoonyaamu oba enfuna gy'olina omufunamu, osobola omunoonyeza okuliraana ekkubo n'akubula, naye ate w'oyingira ennimiro ate osobola omufuna. Amera nnyo mu nnimiro n'ogirima n'omala n'ogireka n'ezika omuddo, kati naye mwamerera omwo, okitegeera. Okutwaliza ewamu amera nnyo mu nnimiro, okitegeera. N'ennimiro zino zibaleka ne zizika, ebiseera ebisinga obeera ojja kumufuna. Kayaayaana bw'atyo bw'afaana. Ate abantu abalala bo bagezigezi, bamusimba ewaka, baba naye mu lusuku ewaka, baba naye ebbali bamuteeka, abo bayite abagezigezi, bo bamusimba ne babeera naye, okitegeera. Olw'ensonga we mbagambye nti muzibuzibu tamala gafunika. Kati n'olwekyo bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba engeri gy'afaananamu, bw'atyo Kayaayaana bw'afaanana. Kati Kayaayaana ono ojja kumutegeerera okusinga ku bumuli. Olina okukwata ennyo obumuli engeri gye bufaananamu. Obulaba bulimu akapinki, obumuli bwa Kayaayaana, okitegeera. Bulimu akantu ako akapinki kolengerako koolaba. Obumuli obwo nga bugenda kweta buba n'akamuli ka pinki naye tekaviirayo ddala nti keyanjulubuze bulungi. Kabeera kuli kwennyini, okitegeera. Era nga w'omulaba kugambye oyo ayitibwa Kayaayaana, bw'atyo bw'afaanana. Ne ku gundi yange okuliko eyasindiseko komenti ng'ayagala kumulaga engeri Kayaayaana w'afaananamu. Yansubira ogenda kumulaba oba nsubira omulabye. Kayaayaana bw'atyo bw'afaanana. Kati Kayaayaana oyo mukimanyi bulungi engeri gy'ajjanjabamu. Ekisookera ddala Kayaayaana wa mikisa, mulungi nnyo okumunaaba, okitegeera. Kuba Kayaayaana oyo buli mwana azaalibwa mu kyogero kye mulina okuba mu Kayaayaana. N'omuwala watuuka okuvubuka ng'atandise okuvubuka omuwala, mu ddagala lye bamuwa okunaaba mulina okubeera mu Kayaayaana. Wegamba Kayaayaana oyo mulungi nnyo. Ebiseera ebisinga osanga abaana abawala, n'osanga omuwala mu butuufu nga si kulimba, ng'omuwala tebamukyawa wabula yakyawa, ng'omuwala bamuyaayaanira buli kaseera, nga ye tebamukyawa wabula nga yakyawa. Kyekyo omugaso gwa Kayaayaana gwe babeera bakuyaayaanira buli kaseera. W'onaaba Kayaayaana oyo mu butuufu engeri gy'olina omunaabamu ng'omunaabye bulungi. Kayaayaana aba ajja kukolera, era ensonga eyo gy'akola ebiseera ebisinga akuleetera okubeera nti abasajja abeera bajja kuyaayaanira, okitegeera. Yakakati eddagala mbalaga nnyo engeri gy'olina okunogamu eddagala. Osanga akantu ako w'okasanze n'ogajjako bukoola, ko akati kaleke mu ttaka, jjako bukoola. Kyobalaba nti mbalaga nnyo muyige engeri gye banoga eddagala. Nze wano just mbeera mbalaga bulazi, naye ne mbalaga nti eddagala tebalikuulayo wansi. Onogera kuli wennyini ojjako bukoola bwokka, tebakuula ddagala wansi mu ttaka. Kiba kya bulabe, obeera olimaze okuggyako ng'ogenda disimba ewuwo oba ewantu wonna, okitegeera. Kati oyo gwe nkulaze yayitibwa Kayaayaana, bw'atyo bw'afaanana.
njagadde omutegeere, njagadde omulabe, omanye engeri gy'afaananamu, afaanana atya, omwawula otya ku middo emirala. Nkugambye Kayaayaana okumwawula olina kumwawulira ku obwo obumuli bw'olaba, ekijja okubeera ekyangu. Mu nnimiro ayinza okuba nga gy'ali ng'afaanana yeefaanana yekka, naye gwe ky'olina okumanya nti Katonda yatonda emiddo gino, atonda omuddo omutuufu, n'atonda n'ogwo ogwagala ogufaanana. Kati ono Kayaayaana omwawulira ku bumuli obwo bw'olaba bwa pinki, obumuli bw'olaba. Gwina okugenda ng'osamba mpolampola, ensiko mpolampola nga bw'onoonya oba weewaddeyo munoonya. Okitegeera oba n'ogenda mu maka g'abantu abalina ensuku emabbali w'ekibuga, bamulina abo abakadde, bo batereka eddagala lye balisimba, bafuna ekifo ne balisimbawo. Kati Kayaayaana oyo bamulina. Okitegeera oba omusanze ewantu wonna, gwe tunuulira nnyo akamuli ka pinki bulungi nnyo nga bw'okalabye, akamuli ka pinki kyokka gwe ky'oba okwata, tunuulira nnyo akamuli. Oba akakola kakulemye okukutunuulira, naye tunuulira nnyo akamuli ako k'olaba, ndowooza okalaba, ka pinki akamuli. Tunuulira nnyo akamuli, kye kisinga obukulu okutegeera Kayaayaana okumwawula ku middo emirala. Nga bwe nkugambye si mwangu okufuna, tojja musanga ku kkubo, olina okuyingira munda mu nnimiro oba mu nsiko n'ogezaako munoonya. Kakola kako okalaba ka pinki, tunuulira nnyo obukoola bwe bujja okukuyamba okumanya Kayaayaana bw'afaanana, otunuulire n'obukoola, naye kikutunuulira nnyo akamuli. Okitegeera tagejja nnyo nti guti gugejja, abeera wansi. Tagejja nnyo nti oguti guwanvuwa ennyo, Kayaayaana bw'atyo bwe yenkana. Awo abeera amaze okussaako ebikoola, ng'agenda kussaako ebimuli bulungi nnyo, ategeka ensigo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gyegatteko, likinga video, kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero tutunuulidde Kayaayaana engeri gy'afaananamu, Kayaayaana bw'atyo bw'afaanana. Okitegeera nkugambye kumwawula ku middo emirala, tunuulira nnyo ekimuli, obumuli bwa pinki era nga woobulabye. Obumuli obwo kikulu nnyo butunuulira. Ekirala osobola n'okulaba ebikoola engeri gye bifaananamu, gwe weetegereze nnyo ekikoola wamu n'akamuli. Nkugambye nti Kayaayaana tagejja nti oguti gukule gugende waggulu, kaba wansi era nga bw'okalaba kati awo kaba kamaze okussaako obumuli, kaba kagenda kussaako obusigo buyiike wansi. Bw'atyo Kayaayaana bw'afaanana, suubira omulabye bulungi nnyo. Okitegeera yoyo bw'atyo bw'afaanana, gwe bayita Kayaayaana. Mwebale okubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo, mubeere bulungi.